basi nga tugenzeeko ow'omuyimbi ono gwe bayita Ali Mpalonade. Ali Mpalonade byasiba bye bikutuka. Abajjukira emboozi ya Ali Mpalonade ng'atabuse ne maama we, abajjukira ebigambo byeyogera, yateekamu ebigambo nti maama we yali amwetega. Nkakasa nti ebigambo ebyo obijjukira. Ate ebigambo ebyo biri wala. Katugende ku mboozi ya Alimpa. Kakati ebigambo ebyo byansesa nnyo era omusajja eyabiteekayo byansesa bambi kubanga balina engeri gye babyogeramu nga tenyuma ate nga bakulu. Nze ebigambo ebyo sibyogerangako nakamwa kange era nga njogera nga ntya Katonda. Ennaku zino kati nti nze nalabyeko okufa manyi kyekitegeeza naye nga kati simanyi oba nyinza layirako omuntu nabitegeera. Ali Mpalonade yayogera ebigambo bingi nnyo bwe yatabuka ne maama we. Kati genkutegeeza agakadde kano Ali Mpalonade nga bwomanyi nti mu kabenje yali afiiriddemu era bayimbi bangi nnyo abamu mikwano gye balufiiramu, abamu bamenyeka. Kati omukulu Ali Mpalonade okuva wawulira akabenje ako, omukulu yabadde ayungibwako era bajjukira akabenje kano bagamba nti baali bava ku kizinga ekimu ne baleetamu emboozi bagamba nti mwalimu oba yajja n'enkima yagijja ku kizinga ekimu ng'ate baali tebagimuwadde ne bitambula bwe bityo. Kati Ali Mpalonade genkutegeeza, Ali Mpalonade yazzeemu okumenyeka, yamenyekeddewa era ku kizinga. Munnange mbu omukulu ono yabadde azzeeyo ku kizinga ekimu era yabadde atandise okutambulatambulamu. Babadde bava ku stage kwe kulinnya mu kannya, omugulu ne guddamu okumenyeka. Emboozi omu ku bamuyambako okutambuza endongo ye era agwasinga okuba naye kuba amasimu ge tegaliiko bulungi. Kati embeera nga bwe yabadde, embeera yino sooka ogiwulire kubanga omukulu ono nga Ali Mpalonade ayongera okuddamu okumenyeka. Twali ku kizinga oba kye bayita liivu, yali azzeemu okutambulatambulamu okuwenyekeramu. Kati yava ku stage okuyimba kubanga ebiseera ebisinga mbadde nkola nga tukola gundi show emu era nga ku stage tubeerangako babiri ayimba n'ennyimba bwayimba bwenyimba. Kati bwe twava ku stage nga mmaliriza okuyimba twali twambuukiriza nga tugenda mutwala mu ruumu we yali alina okwebaka. Kati twayita mu kisaawe kya mupiira oba twalinnya mu kati nali mukuteko ku mukono bwe naseerera entugwa omulundi gumu ate naagwanga okugula akusinga eggumba ne liddamu ne limenyeka. Naye nakozesa obwangu era ne mujja ku kizinga olwo lwennyini ne mukomyawo gye baali bamuyungira ew'omusawo waffe abeera eno Sanje ng'odda mitukula. N'addamu n'akebera okugulu n'agamba ajja kuddamu atereere era eggumba n'alizaayo. Tuddamu ne tumusibako obuti nga luli naye bwe twali twalijjako edda etwamala omusibako obuti kati n'abeerawo awo akagaali teyakaddamu ne tubeera nga tumukwatirako mpolampola nga tumusitula. Naye kati mu mbeera mwali bayiza bwe njogeddeko naye ku makya kubanga ennaku zino mbadde nange ndiko kooki eno nga nina byenteeka kubirako n'aŋŋamba kati asobola okusimba ng'ayina emigo gye era naluli namuleka asimbasimbamu naye nga tanatereera bulungi nga bw'omanyi eggumba teryanguwa kutereera likyali tto naye kati asimbasimbamu. Aya basi Ali Mpalonade omulundi ogwokubiri ng'amenyese ono bamuyita Busy Wine yasinga okubeera naye yamuyambyeko. Namubuuzizaako ku nsonga za maama we okwetonda kubanga Alimpa ayogera bigambo bingi nnyo ng'ali ku kitanda nti maama we yali amwetega biki bw'ate omukyala gwe baafuna tebamwagala. Busy Wine agamba bagenda ne beetonda naye. Kale embeera za Alimpa ne maama we gamba oba ngenda kiyita ntya. Nze mu ndaba eyange omanyi muzeeyi wange kankubulire bino omuzadde tasobya era bwe kiri naye nga kwegamba obuvuyo obwo obuli wakati awo simanyi ki kiba kyankalanya kubanga ye Alimpa buli kiseera abeera anyumya ne maama we era nga Alimpa ayagala nnyo maama we bambi n'omutima gwe gwonna. Naye maama we ayinamu engeri y'entondo bambi ye ng'omuzadde. Kale waliwo omanyi omwana bw'ajja okwegayira n'otayagala muwuliriza n'ajja n'omulundi omulala n'otayagala muwuliriza. Kati bwekityo bwe kiri naye nga ye Alimpa mami we yamwetondera era twagenda ne tumukyalira nange kamwa koogera naliko
yani twetondera maama mama n'agamba nze baana bange siina buzi era bambi alimpa mami wamwetondera kati boogera bulungi boogerezeganya naye nga bw'omanyi nti abantu abawamwe obwo obuvuyovuyo bubaawo kubanga ne mama walimpa naye tatudde nesi ye muntu omutini kubanga nze namulaba. Alimpa Ronald abajjukira ebiseera ebyo ng'agoba maama we ku ddwaliro. Wadduka ku mazzi n'omulekayo naye kati ku ssaawa eno otugobako omwana ono tunda omulindire ewaka ogambye nga bakampu nnyo era banaye yatugobya ekiro n'atuwa transport n'atugamba mugende musule mu looyi ekulu yatusiibiza njala yagambye tugulire emmere n'atunyoleza fayo enseenene za mitwalo 2 yatutuwako olusenene olumu yali ziridde ne mukazi we neekuŋŋaana netuswaluka njokedde nankosempija naŋŋamba omusajja oyo ne mukazi we be basaana okuleetera poliisi ne babakwata nga bagireesi naye nga muyise mu musawo ne babalaba nga bazze ne bamala okubalaba ne baleka baleeta poliisi ne bakwata naye omukazi n'omusajja kuba kati kenvuddewo kyekibadde baagala bakikoze kituukiridde batusinziza amaanyi wayo omutwalo ogule empeke oba ogule nanga tuvumalaba bwotunulanga eggunju eriri enkoko nangamba sooka olabe oneetega oyagala nzaale mu ggwe nga ne bakusulayo emyaka 17 oneetega n'ebiwala byo byadiba tebirifumbirwa binakuwa bane byonna nga yabitugambye abasawo ne bakwata ku mukono ne bamuwuunya n'abalala ne basigala mu ddwaliro ne babuwulira. Kitegedde ebyo nno maama walimpa yayogera omwana ng'abugoba mu ddwaliro omwana yali ayagala mwetega biki byonna kati Busy Wine abeera ne Alimpa Ronald agamba nti Alimpa mwana mulungi tamusanze mu buzibu wadde n'akamu wadde ng'okwetonda beetonda naye gwe beetonde naye si mwangu era ntambudde n'Alimpa bambi nga si mwana mubi naye yataataganyizibwa kubanga bambi hiiti ye gamba oba nkiyite nti yagwamu ekizibu nga tunagyeyagaliramu oba bwentyo bwe mba nkiyita era obulumi bwayitamu bambi nsaba abawagizi bange n'abawagizi ba Alimpa bambi muteereka essaala nga y'amaanyi kuba obulumi ayitamu bw'amaanyi gamba awe yali agenda ofunira akasente bambi abeerewo ng'omusajja ate we yafunira obuzibu obwo ate eggumba lye yamenyeka bambi bye eggumba ly'ekisambi terimala gayunga yesi kati embeera mwali naye kati agenda atereera. Aya basi omukulu ono Busy Wine agamba nti mukwano gwe nnyo era agamba nti endongo bagitambuza n'omukulu Alimpa yasinga omubeerako kati nze mukusalawo n'Alimpa okugenda okukola hiiti eyo munnange eya Sindoni bannange nga simanyi nti keekana ke nawangaalanga nako naye ye mutima gwe bambi yasigala nnoonya ng'era awulira ayagala nnyo Busy Wine kati wano okumusinkana bambi namusinkana amaze okugwa kwa akisidenti okuddamu musinkana gyo juzi era gubadde gwa 7 mwezi guwedde baalina tuwa gye baalimu ne Trust Productions n'agamba naye nze nnoonya omusajja gwe bayita Busy Wine ne bajja ne bansalako bayizawe bansanga bulungi kubanga nange nali nvudde mu kibuga ng'ate zizeeko mu kyalo ate bansanga eno kooki baali bagenda kukola ku kyalo bayitawo kaabakyala kati nempisayo olubu lw'ekigere nga bumanyi munange omudongo bw'olaba badongo ogenda n'obabuuzaako kati bwe namala okuyimba ne babaawo mukwano gwange bamuyita Adamu Superman nangamba Busy Wine nkwegayidde togenda ng'Alimpa tannajja bulijjo akukaaba akwagala ne mbuuza nga njagaza ati nze simumanyi n'agamba akumanyi ye agamba yakulaba dda biki koze ambeerawo awo alinjawo nga n'emmotoka ya Alimpa ng'etuuka Busy Wine yuno bambi yali tasobola kusituka naye kati asituke mu mmotoka nga yeewalula kati ngagezi nanzijukiza embeera eri ey'emabega nagenda okujjukira nga ye mwana yeewuuyo era okuva ku olwo bambi nansaba tonsuulawo mbeereramu namenyeka abantu b'ensinga bumanyi bizibu kati nentandikira okutambula n'Alimpa. Aya basi ye mukulu we gwe bayita Busy Wine yabadde antegeeza ku mbeera omukulu Alimpa Ronald gy'alimu embeera yeeyo naye ng'ennyimba alinawo empya naye nga yavaayo ne yeetondera maama we ndowooza maama we watanna musonyiwa. Nze kyenyinza okusaba mami wange nsaba ansonyiwe ku buli kimu kyonna ku bulamu bwange. Yes, saba nsonyiwe oba omukazi nafuna gwatayagadde oba mwagadde simanyi nenze nsaba ansonyiwe mama teyamusiima kakati mu mbeera eyo y'okuba nga teyamusiima nze ate embeera naye buli lunaku nze namusiima so si maama
maama mwagala ebibye era nemuwa obudde bwe wampitidde mu kyalo nengenda kazibe enkiiko za kika kati noono naye mba nina omumuwera obudde bwe ng'omuntu gwenjagala kuba tesaakamulaba tandabidde ku hiti ya Sindoni ng'abantu basobola okirowooza. Get served with the latest and best entertainment news and reviews.